Bwe tweyongerayo bannakibiina kya Uganda People's Congress beeganye engambo ezize zibungesebwa ku mikutu gy'amawulire egimu nti Ssenkagale waabwe Jimmy Akena yalondebwanga amyuka Ssaabaminisita owookusatu okusinziira kwa Paul Lwanga ngono yakulira endowooza n'okunoonyereza mu kibiina kino agamba nti wadde nga balina enkolagana n'ekibiina kya NRM naye mukama waabwe tabangako kifo kyonna kyaweebwa era nga tasalangako ddiiro. Amawulire gayisinganye mangi nnyo mu mpapula nti party president waffe bamulonze okumyuka ku bwakatikkiro. Naye njagala bakakasa tetulina bukakafu bwonna bwe tukimanyiiko. Era singa yali yalondebwa mwandimuwulidde ng'agenze mu kakiiko ka Parliament akasengejja. Naye abatannatuuka na mu ka Parliament akasengejja n'ekibiina kiba kirina okusalawo nti ekifo akitwale oba takitwala. Ye ku lulwe tasobola kusalawo. Naye katulinde bwe baliba bakimuwadde National Council ituula n'etunula mu nsonga ezo nti akitwale oba takitwale. This is Kingdom TV.